kuna ddala mu bitundu bya Budaka Mbale. Birungi si birungi ng'eyagenza okusakatana dda abantu abali mu 7 balambirira tebakyateganya bafumba bano nga bakiriririza nga kubakira eringi babeere nga babikibwa ettono lw'akabenje akaguddewo mu mbeera y'emu ne Fort Portal abantu abali 20 akabenje kabatuze nga kano kabadde ku bidduka katubirabe. Akabenje kagudde Mbale Budaka District ku luguudo lwa Tirinye okakana nga abantu 7 baluguzeemu obulamu nga ku bano kuliko Mulabi David, Namarome Fatima, Nambafu Kurusum, Kafero Iska nga n'abalala tebannaba kutegerekeka mannya gaabwe. Akabenje kano kaguddewo ku ssaawa 12 ne dakiika 30 obudde nga busaasaana. Taxi Toyota Hiace number UBJ 676 yatomereganye n'emmotoka endala ya taxi number UBH 437K oyalemeredde omugoba waayo n'ayingirira omugga gwa Namatala okakana ng'abangi baluguzeemu obulamu. Mu kabenje ke kamu keetabiddwamu n'emmotoka ey'ekika kya Lawom namba UAT 995 era nga abantu 2 ababadde mu Moroccan Bo nabo bafiiriddewo mbulaga. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe okwabadde owa boda Musa Nabute atunnyonnyodde embeera ng'ate bwe yabaddewo ng'agamba nti kino kyavudde ku ndiima eyabadde evugibwa owa takisi. Ne taxi ng'eva eno kati bwe batuuse wano taxi zibadde meka kati taxi ng'eyagala kuyisa gine waayo ne wabaayo emmotoka ey'emiyembe ebadde mu maaso kati ndowooza oluguudo lubeera ng'olutono kati ono wa taxi n'akwatagana n'owaki n'ow'emiyembe abadde agezaako anyigiriza ono wa wakati ye ayitewo akole ki jjukira n'ow'emikono naye ali ku supiidi ayagala akola ki kugenda eri kati ne bafuna obutakanya wakati awo ne beenyigiriza jjukira ababoda bali kuno jjukira w'obugaali musajja w'emiyembe naye ne nayiba waffe. Jatum Wire ono yakinoganyizza nga era n'abantu ababiri abatwaliddwa mu ddwaliro nga embeera yataasibewo taasulewo nabo Mukama Katonda abajjuludde. Mu ddwaliro wali abantu 2 naye nga abali mu ddwaliro mbeera si nnungi tumanyi okuba banaatereera era omu wuuyo bava kuŋŋamba nti afudde naye kati tumanyi owakagaali naye afudde. Abamu ku bakyala ababadde okumpi n'akabenje kano ekagudde bagamba nti kano akabenje kakubiri akaakagwawo mu bbanga mpaawo kaaga ne basaba abavunaanyizibwa ku by'enguudo okuteekawo obupande obusobola nate okuyamba n'okulambika abavuga ebidduka. Abakozi b'oluguudo bateeka abajja ebyoma batoola ebyoma ngenda bawa ebyo ebyoma ekakoli aliwo ebyoma anandi bateeka ebyoma egavumenti atuyamba niki ingaanisa ogwokubiri nga tulatoola mu n'emmotoka tegeza byoma niye biwulawo byoma singa byamba biganinga ezuulira motoka ade yagwire kakolani kakoli awo kati kyetusaba twagala gavumenti eveeyo ejja tuteekereko ki ebyuma byaffe ebyaliko abantu baffe bali kufiira muno nnyo. Teriiwo kintu kyona kyekivaako accident ezibeerawo ki nyingi nejo era n'accident kwidi era accident yabadde wali. Kansala wa LC ey'okutaano Baluka Rosemary ono ng'akiikirira abantu b'e Budaka mu ggombolola y'Emigiti agamba nti obubenje buno obukyagenda mu maaso n'okubanga bugwa kivudde ku ndiima wabula n'anenya aba dot service okulemerera okumaliriza oluguudo luno okuteekawo obuvunvu okusobola okulaba nga buziyiza ku bubenje. Kati tukubira gavumenti omulanga n'abaana abakola enguudo mutuyambe mujje mugazetingeko ekifo kino bannange. Omwogezi wa poliisi mu Bukedi North Alaso Immaculate akinoganyizza nga bwe bakyanoonya abagoba b'emmotoka aba takisi 2 abaviiriddeko obubenje buno nakinoganya nga nate bwe basusse okuvuga endiima. Wano wasinzidde n'alabula abantu okubeera beegendereza naddala nga bali ku makubo. The cause of accident has been attributed to overspeeding by a speeding taxi. The drivers of both Toyota Hiace are on the run. Efforts are underway to have them arrested. We want to caution all road users
to have discipline while on the road. Mu ngeri emu bbaasi ekika kya Link namba UBA 003S eremeredde omugoba waayo bw'etyo n'egwa mu luwonko Essebitooli mu Kabarore District ku luguudo oluva e Fort Portal okudda e Kyenjojo. Poliisi yakasizza akabenje kano netubulira omuwendo gw'abantu abakafiiriddemu. Leero ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano ku ssaawa 4:30 ez'okumakya, poliisi yaffe y'Ekyenjojo ewandisizza akabenje akafiiriddemu abantu 20. Akabenje kano kaguddewo mu kifo ekimanyibwa nga Ssebitooli. Byamakumbi Emmanuel, Sorority TV, Omunnyo.